Akachoka parliament yakola ku nsonga z'ebyamateeka olwaliro kasinka minisita w'ebyamateeka Kahindo Otafiire ku nnongosereza ez'emirundi esatu zayagala okuleta mu parliament. Clause 3, 6 to amend Section 22 of the Presidential Elections Act 35 to revise the facilitation provided by the Electoral Commission to a candidate as a contribution by the state towards the election activities of that candidate. Abaka bamutegerezaawo nga bw'atali budde bumala okwekennenya nnongosereza zino nga n'okulonda kulabika kukubye koodi. With the time left, with all the circumstances, we must proceed and consider the bills. Kino kiwaliriza ssentebe w'akakiiko Stephen Tasobya okusooka okukayimirizaamu abaka basobole okwebuuza. Oluvannyuma lw'akaseera abaka bano bakomyewo naye nga basinga obungi bakkiriziganyizza nti okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno kugende mu maaso. Emu ku nnongosereza gye baagala okuleeta kwe kuba nti abagala okuvuganya kwa pulezidenti balina okusobola okuteekayo omusingo gwa bukadde 10 okuggyayo empapula. Abe nga asasulayo obukadde 10 obwa Uganda nga okulonda kuwedde ate nga omu ku bano oba mukyala oba mwami abadde mu nsiike ebbanga lyonna emyezi gyonna 8 ku 10 sente ze yawaayo zirina okumuziddibwa. Abalala bagamba nti abeegwanyiza obwa pulezidenti basobole kumala okusunsula mu kakiiko ka byakulonda nga tebannagyayo empapula. Not for jokers who just come to show off and attract media attention. We want to hype the game by making sure he or she who wants to be a presidential candidate must be capable, one, to sponsor and run his or her campaign if he is coming on an independent ticket. We don't want to expect government to be sponsoring candidates who are running in offices. Ekirala ekireesewo obugulumbu z'ensimbi akadde akamu abakazi balina okusasula okwesimbawo mu kifo ky'emitwalo 2 gy'abadde bawa. You give to a candidate to be nominated. Put it to 3 million. Why leave it to 1 million? It should even be more than 1 million. To reduce this money from 200 to 100,000 so that many Ugandans can come on board. Abaka abamu kakiiko kano bawakanya ekyokukendeza ku kiseera okulina okukubibwa akalulu. Ekiteeso ekiriwo kya kutandika kulonda ku ssaawa emu kyokka obululu balwe ku ssaawa 10 so si ssaawa 11 nga bwe kibadde. Section 32 to change the time for closing of polling from 5 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. This is necessary to give the Electoral Commission additional. Nga tamanyi nti ebintu ebikozesebwa mu process ey'okulonda oluusi bituuka ku station late ssaawa 4 ssaawa 5 ssaawa 6 ate bw'obanga omaze okuteekawo ssaawa abantu gye balina okukoma okulonda kitegeeza nti teri muna official wa byakulonda ajja kubanga akkiriza omuntu okulonda. Minisita Kahindo Otafiire ategeeza nga bagenda okutwala ebirowoozo bino akomewo ategeeza ababaka byanaabajje mu banne mu gavumenti. Akakiiko kano kati kakuddamu okutuula ku Lwokutaano Ssabbiiti eno kagendere ddala okutuusa ku Sande eno.